But before demonstrating that, there is an administrative arrangement, because once we go into prayers, it will be prayers, then the military, and then to the grave. So administrative arrangements are going to be made right now. Then I will demonstrate the wreath and we proceed. Madam Grace. Thank you, Dale. The Chief Mona, CDF, Bachafe Mukatonda, bakunguwazi bannange, mwenna abali wano ndooza muwa obujulizi nti okuggyako e Buganda ekigamba nti oluganda kulya olugenda enjala jeno teyali yagadde muve wano nga temulina kemulidde to an extent nti yasitukanga n'atufumbira ku kyokulya. N'olwekyo mbasaba busabi twategeseewo Sebo Chief Mona nkimanyi nti tudduka ffe n'okukwata kafyu naye bwe tuva emagombe tunabeko mu ngalo mukwateko akantu katono mudduke mugende. Eyo ye administrative message gye bansabye okuwa. Ekyokubiri mpozi office ya presidency tulina departments nyingi nabadde na-announcinze obukadde 5 naye ekyomukisa requisition gye twabadde tukoze obukadde 10 bulabise era ne babundeetera. Nsaba kubukwasa Irene ku lwa family ne message gye baweereza mu buwandiike. Sijja kuddamu Chief Mona kyagambye naye challenge abaana gye mulina nga family ejja kubeera nnene nnyo okufiitinga mu ngatto za ddadi naye naffe tweyamye nti tujja kutambulira wamu nammwe. Mukama abagumye amuwe ekiwummulo eky'emirembe. Abakungubazi munasonyiwa banaye ensonga eno tulina gibuusa maaso. Ekigambo ky'obulwadde buno obuliwo abantu tutandise okulabika nga abakizanyiramu. Bwe batugamba okwambala masiki tuzambala nga necklace oba weerimba wekka kubanga obulwadde bujja kukwata gwe. Ekibi ky'obulwadde buno obutalinga buli obwatukwata emabega eri obwalinga bututawaanya ti buno bw'okatwala kakwata famire yonna. Saalumanya n'obwana naki oba otaata okajje bweru oba maama okajje bweru famire yonna. N'olwekyo bannaye tubeere beegendereza mu nsonga eno tugoberere amateeka. Masiki eno batugaa tujambale n'ennyindo ebuliremu kuba ennyindo bwe tewuliramu ate ng'ayivaamu olunyiranyira olugwa ku bintu ate oba teweekuumye n'abo abakuli mu maaso. N'olwekyo tulabe nga masiki tuzikozesa okusinziira ng'amateeka bagatulagira. Ennaku zino bw'oba tolina nnyo kikutwala wa munno tomukyalira. Oyinza okwagala ogenda omulabako eddakiika 3 ate n'agendera ddala n'otoddayo omulaba. Kandi n'ebyokukyalakyala nabyo ndowooza tubikendeeze tubeere nga twekuuma. Obulwadde bwo gye buli si byakuza bannayuganda baga twagala kulabako. Ebyokulabako mu bibuuzo ab'e Brazil mulabe ebyo balabyeko. N'olwekyo ndowooza nti naakukankayiseewo nga tuli mu nsonga ng'eno tuleme kwerabira twekuume ekirwadde kino kikyaliwo. Mwebale nnyo. Tweyanziza message eyo. There is an instruction, and this is from the will of the late. The way of putting on wreath is going to be different, and we are not going to do otherwise. When you are given a wreath, of course the Chief Mona is going to lead us. The soldier will give the wreath. Then you will pay your respect with the wreath and pass it over to the next soldier for safe custody. For officers who have to salute,
The wreath will be given to you. You hand it over to the soldier and salute. Unlike in the past where we have to put on top of the casket. Honorable and Chief Mona, I request to lead the different groups I will read. Badde ngamba okutafaananako nga bwe tukola bulijjo, abajja kuweereza ekimuli oweereza respect yo okikwasa omusirikale so si kukiteeka ku kasiketi waggulu. The CDF. The CDF will represent the entire institution of UPDF. Thereafter, the Deputy IGP, the Honorable Member of Parliament Mitiana, the Honorable MP Mitiana, the Honorable MP Machindia West, the Honorable MP Kalungu West, the Honorable MP Usiro West, the Honorable MP Nansana. Okay. Or honorable, any other honorable MP I have left out, kindly. Honorable MP Mitiana, Honorable MP Naruanga Busuju, Karuhanga, Busuju, Karuhanga. Wait there. The chairman LOC 5 Mitiana and Mubende, RDC Mitiana ne Mubende bonna webali. Sorry. Representative from the President's office. The wreath from Dr. Cavallo can also be delivered at the same time. One representative of the Friends, Mr. Nyanzi. Irene, you will lead your team again. The children, please. Only the children. After the children, we shall have nieces and nephews. Then we shall have uncles and aunties and in-laws last. So the children.
the children. You just stand behind the Irene. The niece and the nephews are done. Uncles and aunties. Who is leading the uncles? Uncle Chairman, Mr. Male or Mr. Male. The one leading the aunties should be ready. Who is leading the aunties? After the uncles, after ngaba uncle bamaze. Mama. Ngaba uncle bamaze. The in-laws, anybody leading the Wako? The Wako, quickly, you are the last group. Irene, I will request you to Irene, General Saleh had given some Mabugo, and I'm reliably told that they are here, and you can receive the 10 million. Going to hand over to Irene. The 10 million mentioned in the letter from General Saleh. That marks the end for the wreath. Now, without much ado, unless any other, this was a wreath. You can take it. You can take it. It's out of protocol, but that is the wreath from General Saleh. Very quickly, we are going into prayers. I'm going to hand over to the church. But when I hand over to the church, it will be after the church to the regimental burial. So I will not have any other opportunity to mention to you that a Major General rank is buried by his rank mates. So the sword bearers are Major General S. Kawaga, 1st Division Commander, Major General S. Kiwanuka, Office of the Joint Chief of Staff, Major General J.K. Tumuine, Camp Commandant, Major General M.D. Sentongo, CPW Headquarters, Major General C. Kazora, Kaweweta Cantonment, and Major General S. Waswa, Operation Wealth Creation. While the pallbearers are Colonel S.S. Mulindwa,
From CPP headquarters, Colonel CM Kayemba, CMI, Colonel F. Chakonye, 1 Division headquarters, Colonel P. Semakula, DTI, Colonel GK Mwanguzi, Operation Wealth Creation, Colonel Oru Kogota, Director Psychological Operations, and Colonel T.A. Simwe from CPA. Dear mourners, I now hand over to the church to proceed with the next segment of this program. My Lord Bishop. Twagala okwebaza Katonda olw'ekiseera kino gye tumaze ebyonna bye tuyiseemu. Ebigambo bino njagala tuddemu tubinyweze. Nze kuzuukira n'obulamu, akkiriza nze newankubadde ng'afudde aliba mulamu, na buli mulamu akkiriza nze talifa emirembe n'emirembe. Sebo Chief Mona, Kado waffe eya General Katumba Wamala kulwa Central Buganda Diocese, n'abakristaayo bonna abali wano, n'abantu ba Katonda, twagala okutuusa okusaasira kwaffe eri President wa Uganda okubiibwako omusajja ono mbagubaggu nga bwe mutuulidde. Nkimanyi nti ekkanisa kati yesigaze ekiseera kino, naye munaatusonyiwa katono nnyo bwe kanaaba keeyongeddemu kubanga obudde bwo bulemedde wakati awo, naye tujja kufuba tukwate obudde. Kade waffe Chief Mona, njagala kutegeeza mu 1979 twali tukyali bato, omusajja ono n'ava e Tanzania nga bayingidde bagoba Idi Amini ne batuuke Namukozi awo we tuzaalibwa, ne twagala okudduka ne kitange ono anzaala awamu ne maama ali wano Edisa. Naye omusajja oyo n'ava ku kimotoka n'atugamba temudduka, nze Kasirye Eggwanga ssebo taata sina buli agwe wansomesa, n'agamba ntuleese Come
kwaffe kubanga n'ennyumba y'omulabirizi agiwagidde naye eri mu jjiya nnene eneetera okuggwa. Ebigambo bino byonna mbyogera olw'omusajja ono yandaga omumuli ng'era teyeerya nkuta, ayogera mazima meereere, ebisinga obungi abamu nga bibakayirira, era njagala omwebaza COVID-19 bwazze akuteewo ku muggo wano Emityana, naye njagala okusaasira abaakubwawo ku muggo naye abadde abakuba lwa bulamu bwammwe. Mbasaba omusajja ono tumusiibule mu kitiibwa ekimujyamu. Njagala okutuusa okusaasira okuva wa Ssaabalabirizi w'ekkanisa ya Uganda asaasidde nnyo okufa kw'omusajja ono Dr. Stephen Samuel Kazimba Mugalu eyantumye okutuusa okusaasira kwe. Njagala okutuusa okusaasira okuva wa Bishop Emeritus Jackson Matovu era naye asaasidde, era ne Bishop Emeritus Kefa Samuel Kamya naye bwe bazirunda n'omukulu ono naye asaasidde. Sawo minisita kyembadde neerabidde okutegeeza ti n'ekyuma kya kasooli kye twasaba ssebo tuvuddeyo nga bakiteekayo kyayise mu NADS naye kya Central Buganda. Njagala kunyweza abali wano mutegeere obulabirizi buno bwa Central Buganda naye ekitebe kiri Kasaka Gomba. Busujja ono yeegatta ku Gomba ne Butambala n'Empigi ze district ezo Mityana mukonjobolako. Kano kyenva ntudde n'omulabirizi w'Emityana naye Busujja ono si wuwe wange bannange. Kale no tufiiridde omusajja ono Namige abadde omusajja akola emirimu, era njagala mu kiseera kino bassebo ne bannyabo obutalwa mu kiseera kino ekyokusaba mpita omulabirizi w'Emityana atuuse okusaasira kwe, n'oluvannyuma nja kuleeta omulabirizi Bishop George Sinabulya ne maama yimirira bakulaba oyo maama yanzaala oyo. Ndi mwana wa kusatu, ono ekitange yanzaala naye yasooka okubeera omulabirizi wa Central Buganda yasooka Bishop mu Matovu n'amuddirira naddako. Nze ndi wa kusatu, si byansikirano naye Mukama bw'atyo bwe yakikola. Kale nomumuliranga ne President Museveni ng'asikiddwa temukyewuunya, mumanyanga nti nange bwe ntyo bwe najja. Kale baganda bange mwenna abali wano njagala tusaasire omusajja oyo alese abantu bangi, era Irene Mukama akunyweze, manya nti naffe gye tuli tukulabye tunatambula naawe ne famire. Kampita omulabirizi w'Emityana aduuse obubaka obusaasira eri abantu bano bonna, n'oluvannyuma tunaayimba oluyimba mpita omulabirizi Bishop George Sinabulya eyasomesa omusajja oyo era yamugunjula mu bigambo byonna. Mukama abeere nammwe. God is good all the time. Basewo ne bannyabo mukadde waffe omulabirizi owa Central Buganda, mukadde waffe Bishop Sinabulya ne maama, mukadde waffe akulembedde omukolo guno General Katumba Wamala, awamu n'abakulu mwenna abali wano. Njagala okutwala omukisa guno okutuusa okusaasira kwaffe eri famire ate era n'ekitundu n'eggwanga lyonna olw'okuviibwako omusajja ono ayogeddwako ebintu ebingi. Njagala okumwebaza mu bulamu bw'abaddemu n'asobola okukola n'okutuukiriza ebyo ng'ate abituukiriza n'okwagala. Ekintu kimu ekinkuteka ennyo ekikulu ennyo kye twetaaga ennaku zino mba njogera eri abantu, ekigambo eky'okubeera n'amazima. Okubeera n'amazima kye kiyinza okukyusa eggwanga lino ne ligenda ku mutendera omulala singa tubeera n'amazima buli muntu waali mu maka ku mulimu gw'okola ne mu nsi muno mwe tuwangaalira. Kale nno bwe tunaakola ekyo ne tukitwala kyabadde akola kijja kutusobozesa okukyusa
ensi eno. Ate era ensonga endala nga maliriza, nali nakateekebwawo na kino ekirwadde ne kiyingirawo. Ekintu kye nzijjukira ennyo Jeno Kasirye Gwanga ono, Meja Jeno Kasirye Gwanga ono, kwe kubeera nga abadde ali wamu mu lutalo olw'okulwanyisa ekirwadde kino, era abantu kafyu bamu Naza no musai